Bw'osaasira omunyolo omuto Lugaba bw'akuyamba ennyo munnange akula. Naye bw'akula ate akusuuza entala, obusolo bwa kuno tebufa, omutego abutega gumu. Bwentyo nno nange kampite mu bwangu okufaananako amagangali ate agayita ku tuulo nga galengedde obusumina nga munange kuba kubikwa mbaweere mbawe akanyama akabisi muwute ku tuzzi anti entaja etagaba malyanya yefe enkalamata muterere kayege. Okusobola okuwuliriza omubaluuzi mu lw'ente batuulira ddala kitebe ne mu lwanyanyali batuula akatundubiri okukirako munange kali akataalaba mirimu ow'eri ewa Ssaabalemeezi eri mu ndejje. Abaganda bamanyisa akataayonka naye nno akasuula obwoya kakangula obusolo. Kale nabwe gutyo nammwe mbabagulizaako ng'oluggi lw'ebibo nti mbatabadde si mulala nno gwe muwulira omukenkufu mu lulimi Oluganda nga bulijjo tabeera mulala Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyo gwavvu atalina mazzi talya saava omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi Oluganda era Ssaabasonyi waalwo kaluwoomya nsona lulimi naye ekinini bannange empomere nyereneri abantu okwetolola sengendo nnawulamu nga gwe oluwuliriza olulimi Oluganda engeri gye ndusonamu wamma osigala okwatiddwa amababanyi naye nga wamma n'okuwoomera okukira oli yasobodde okubeera ng'avumbula enjobya nga teyabadde yakirala kyonna wabula ebbungula kibira lye yatereka muliri edduumiizi muliri ebbuukiizi ate munnange n'asobola okubanga wamma yeeyagala naye okufaananako era ebbuukiizi erisobodde okubanga ate lisimatuka enkwede. Nze Musisi Bosa mumpulidde beeyanjulidde ate nga mu kanyomero kano ekinogezi ky'olulimi Oluganda #Munnabusiro #Olasangeye tubeera ne Peromane baweereza ssente Uganda n'okuzijja Uganda okuzikomyawo wano mu ggwanga erya South Africa. Beekwate mu ngeri ya nkolo nakambe aba Peromane bannaffe bano bagamba nti send now receive now. Peromane basangibwa wali Johannesburg ku Elephant House kubira Honorable Scovia Mugabi ku 079 57 404 njidamu eri 079 57 404 banange Peromane send now receive now zituukirawo ensimbi beekwate ngeri yankolo nakambe ate ng'ensimbi bazisaabaza mangu okuzitwala Uganda n'okuzijja Uganda. Nkugambye enkola eyo ey'obwangu bagyekwatayo bagyefuga mu kisaawe eky'ebyempeereza eyo wulutu ng'amaziga okutimpa olukomako nga gayiika. Peromane send now receive now zituukirawo. Olunaku olwaliro mu kinogezi ky'olulimi Oluganda nsomesa ki? Tukyali ku Kkobe, ekitundu kino ky'ekyomukaaga Omuganda n'emmere, ekitundu eky'omukaaga Omuganda n'emmere, ekitundu ekyokumeka ekyomukaaga. Ndi ne mutaayi wange Kayongo omwana w'emmere kinkoze bulungi nti ate yali mu mitambo gy'ensonga zino. Mukulu Kayongo nkutumidde nnyo nnyera nkwagala mukulu Kayongo zinaabala SK KwaZulu Natal gy'asinziira wano mu ggwanga erya South Africa. Mutaayi wange ono ayagala olulimi Oluganda mwana w'emmere muzzukulu wa Namwama ebuwama eri mu mawokota omubala gwa jjajjaawe oli gwe nabanyumirizaako nsereko bw'omu butuufu gukusesa yagenda n'agukuba n'agamba nti omukazi leka eyo leeta mbwa bambadde gumba lumooko kasonzi mulwadde mbu mulwadde ataawa. Naye weebale nnyo okuweereza Obuganda mukulu Kayongo naawe kwagala bisoko kumatira bisoko nga bya ngoma. Weebale nnyo weebalidde omulabye kale #Munnabusiro emmere ekitundu kino ekyomukaaga Ekkobe kyeneerabidde okubategeeza ate nga buli kyeneerabira nkoma wano mu kitundu ekirala. Kakati ekitundu ekyomukaaga leero kansomese ku mbowaboweezi Ekkobe kwerikulira. Embowaboweezi Ekkobe kwerikulira ezo ziraba munnange tuziyita empalubwa zezo embowaboweezo ezo eziranda ate ku miti ku bitooke yonna gye gabeera gasimbiddwa amakobe
munnange ne zikulira okwo tuze tugiyita mu lulimi Oluganda empalubwa. Ekyo nakyo kiyiza olwaleero kakati akitaga munabusiro bwenjigiriza ekintu ng'ekyo ate mba nkyaliwo eryo nno lyeribeera eddimu eryandeetedde ddala okubeera nga nzija okubategeeza ate bwe ndikuba oluku mu mutwe asitunula mabega kubanga munnange kanve enkoto nga byayokya biyidde amale okulya nti eka bampita ate ganaakalira ku nnyago teyekkaanya yagafumbye abange nammwe mutandikire awo wabula mutambuze obubaka obw'ensonga tusomese olulimi Oluganda tuyigirize olulimi Oluganda totuula teweetuulako kubeeyo abageye eri gye bagamba nti tatula asulumba busulumbi naye ku kyensonga y'olulimi Oluganda temusulumba naye temutuula kyeŋŋamba temutuula temwetuulako situkiramu munywanyi awulira obubaka buno situka tutambule kaakati tutambuze olulimi Oluganda oba biri ebirala bye twali tusitukira okutambula byagaana tutambuze olulimi Oluganda kyalo ku kyalo kibuga ku kibuga kabuga ku kabuga kalo Oluganda nga tulubunyisa nga tulusansa tulutambuza wonna olulimi Oluganda #fe Abaganda #munabusiro #olasangeye abange kawumpuli agenda ate n'okuba emisota emperekeze tefuuka nnyini ddya n'enkulukukutu eyeyita lusozi ate ng'ekyamazima bwe ntyo nange ngenda okubasiibulira wano eno kubanga omumizi nsi yakulira olujjuliro abange akabinda obutabinda kabeera keerinda bizibu.